ekiwandiiko ky'osoma yes yali gyali naku z'omwezi nga 28 28 kwa 29 omwezi ogwokuna mwaka 2020 meka 22 Mufti yali yakamala emyaka emeka mu bukulembeze yali yayingira naye yali yakamala emyaka emeka so kyenjagala abantu bategeere nga bayitamu ggwe nti ebizibu bya property wano ebya Uganda sibitandikidde ku Mubaje ate Mubaje alina kinene nnyo kyakoze kubanga nze nabadde mbuuza nti kati tuweza title mmeka ezikuŋŋaanyizibwa za Uganda Municipal Council eyabadde aliko wa awukaafu yaŋŋambye tuyinza okuba nga tuweza nga 15 naye nga Mufti yasangamu title 7 zokka je yasiŋŋaanamu naye nga kati ziri meka ziri 10 n'omusobyo naye ebintu ebyo bigenda bitya soma awo olabe kati Uganda Muslim Supreme Council property Asian properties left to Uganda Muslim Supreme Council na genda in 1973 by then the Uganda president of Uganda had authorized the Uganda Muslim Supreme Council to look after 233 Asian properties after the exclusion of non-Ugandan Asians. Unfortunately, kategeeza kyako naye kyamukisa mubi ennyumba ziri meka 233 ripooti eyo yajja mwaka ki 2000 meka 2022 nga Mufti tanaba kuweza myaka 2 mu ofiisi eyo ripooti gye bamuwa kubanga eyo ziri statement of affairs of Uganda Muslim Supreme Council yakolebwa nani ne Secretary General eyaliwo kuba ye bwe yayingira waliwo Secretary General gwe yasangawo yamuwa ebintu ebyo genda mu maaso. Unfortunately, all of those properties had been repossessed except one house at Bakuli in Hoima Road. Bibiri abiri mmeka? Okujjako ki? Okujjako ekizimbe kimobe ennyumba emu eri Bakuli eri ku Bakuli Hoima Road. Kakati omuntu ayogera ku Mufti saawa eno ekyo akirinako obumanyi? Mbadde mbimanyi. Ennyumba ebiri mmeka? 233. Mufti asangawo ennyumba mmeka? Asangawo saawa ennyumba emu. Genda mu maaso. Ngende mu maaso. Roman 2 egamba former Uganda Muslim Supreme Council Najana Kum Housing Estate. All of the 18 houses except one in the above estate, which had been bought by Uganda Muslim Council from the late Walusimbi Mpanga, late mayor. Yes. Late Walusimbi Mpanga in 70 had been attached by court of law after council had lost civil suit against it different times. Kati ekintu ekyo bw'okitegeera bw'otyo ng'olina amagezi oba onenya musiraamu? Nebukulembeze bwa busiraamu. Ate onyiza obuzima bwa busiraamu. Musiraamu be yali alamula? Wabanga omusiraamu si yali alamula awo toyinza kumanya nti abasiraamu balinayo ogutooki ogunene ogubeetegereza okuva emabega eyo. Kati saawa eno Mubaje bw'agamba nti lwaki ne leero era omusango sisinze simuntunuddeemu
kweli gwe n'ogamba bugambe nti genda vaawo gende gwe abadde ki gwe abadde koozi ennyumba ziri mmeka ezo zaali ki 233 zaali ki 18 all the 18 houses except one in the above estate ng'ogyeko eno eya waggulu si ya waggulu gwe naawe oluzungu oluvunula otya okuggyako emu yokka kifunule bwoti zonna ennyumba 17 zakola ki naye nga zigendera mu ki kuatakingibwa na kooti yeze atakinga nga Supreme Council tesinze eki esingiddwa omusango neba nti emu yokka yekyali naye yoli erindira nayo kola ki naye nga obeerayo omusango ekole ki naye etwalibwe okiraba si 70s kati nga bw'osomye kati Mufti afuna ebintu ebyo tanaba kuweza myaka 2 mu ofiisi genda mu maaso. That one house left is the official residence of His Eminence the Mufti of Uganda, which presently needs a major repair. Njagala atuwulirize omanye nti bino situsomya byakakati byadda naye twagadde omanye situation eyaliwo nga Mufti yakayingira mu buki yakayingira mu bukulembeze yaliwo emu ng'eyasigaddewo ku 18 nga 17 zaali ki zaali attacked oluvannyuma lwa Supreme Council okubeera nga esingiddwa emiki emisango egyali mu court by 10. Genda mu maaso. Firstly, kigambibwa nti the Uganda Supreme Council Interim Administration under Sheikh Hussein Rajabu Kakoza mu mwaka ogw'Ol1986 wakati paka ku 1991 had built a mosque and a school in the land of the late Prince Nicholas Ndaula at Kijungute in Kiboga district without his conclusive consent. Council was subsequently taken to court for trespassing into his property. Unfortunately, Uganda Supreme Council lost the suit and was ordered to pay 30 million as cost, which it failed to fulfill. That money accumulated interest, and by 1991, Council had been ordered to pay 120 million, which caused 6 houses at Najana Kumbi to be attached and sold by the court to recover that second money. To recover that money. Kyenjagala Amiri otegeeza abantu nga munnamawulire nti ebintu ebiriwo sibitandise kati. Wabula Mufti abadde nabyo buli kaseera abyo alwanagana nabyo ate ebirala bw'ateekawo. Bwagira ki? Bw'ateekawo. Genda mu maaso. Secondly, when Sheikh Muhammad Kibanga was the acting secretary, kino kitabo onakipulira wetutusanga. Secondary, when Sheikh Muhammad Kibanga was the acting secretary general had tried to block a one Asian Muhammad Alibo to occupy his repossessed properties at Martin Road Council, was taken to court of law. Era olw'omukisa omubi unfortunately ndowooza olaba buli awali unfortunately nateekawo ki
ka highlighter. Aha, nakateekawo. Ensonga waliwo ensonga. Buli kintu ffe. Buli kintu ffe, buli kintu era ffe. Omusiraamu ekyo n'obeera nti okitegere ate awo nno Mufti tannaba kujja kuba eyo ripooti bagimuwa. Wano nga Mufti tannayingira mu bagimuwa nti kati eyo ripooti gye bamusomera genda mu maaso. Unfortunately, Uganda Supreme Council lost to Alibo and was ordered to pay Ugandan shillings 235 million shillings. Yes. As Uganda Supreme Council had no funds, court eventually it attached 8 houses at the same estate. Era court neragira local Uganda Supreme Council teyina sente. Egamba nti munayo ebizimbe 8 bicompensating million. Sinti Supreme Council etunze wabula kooti yegiwaliriza. Kitegeeza nti waliwo ababinoonya nti kati omusango gubagisinze kati ebizimbe biri gindi. Byebino ebizimbe. Andi kati agenda akubalira 18 engeri alinga akuwa breakdown zagenda zitya. Nezigwawo. Genda niryoka esigalawo emu. Genda mu maaso. They were sold at 200 million. Nesigazawo balance owe million 35. Had also been attached when council lost to foods and beverages in the suit foods and beverages versus Uganda Muslim Supreme Council. That balance later accumulated to shillings 80 million, which caused the attachment of the council property at Hoima Road, Plot 2. The previous administration, tried to save it, but all in vain. Byagenda tayo. Genda mu maaso. Roman 3 factories and Luzira. Uga State. Luzira yaliyo factory 2. Ekola brush nekola basa. Gye balinga bayita Uga State. Okay. Now, egamba council had owned an envelope factory, Uga State, which had been housed in the Aga Khan property at Luzira. Unfortunately, olaba akagamba unfortunately nawo nateekawo ogundi weeri awo. Unfortunately, the property was repossessed in the late 90s. And the machines were thrown out. They were reinstalled in the rented house nearby until the landlady hiked the rent, forcing them out of the building. Some got broken into. The former administration disposed them on the advice of the council lawyer, the late Kayondo of Mrs. Kayondo, and co-advocate. Genda mu maaso. Kitegeeza nti Uga State eyo yegenze. Eyo property. Yes. Anti babagobamu n'ebintu byabwe ne babasuulira. Katugenze ku brush. Naye nga bino semina singa yali mu office. Tugambye nti babimusomera. Mpulirako nange nkyeni kwagala kujjukira omuwulize. Sekutale kati amusomera. Bino ebiriwo. Yeno office. Embere yaliwo. Brushware factory. The previous administration had leased brushware factory to Mrs. Makai
limited on rent basis of Ugandan shilling. This is 7,800,800, saving it from being attached by courts of law due to civil suit which had engulfed council. Tibina wakoma eno eri ranches. Uganda Muslim Supreme Council Migera Ranch. It is situated along Luwero Gulu Road in Nakasongola district. It originally had 5-acre miles, but following the recent government reconstructing exercise, council lost 3 square miles. Council lost 3 square miles. By July 2000. Kati njagala nkubuuze kati ebyo bigenzeewa ante sebinategerekeka bitegerekeka ziba ranch erina gundi 5. Yes. Kati 3 zigenzeewa gavumenti yezitutte. But following the recent government reconstructing exercise, council lost 3. Kitegeeza government yezitutte. Yes. Genda maaso. By July 2000, there were 20 heads of cattle looked after by the committee of Nigeria Town Mosque. Presently, there are 26 heads of cattle, and it was visited by His Eminence Mufti Sheikh Shaban. Sheikh Mufti Mubaje. Ikirati yagenda nazirambulako. Esatu zo zagenda. Kati agizeki kuzasigala webbiri kuliko ente yagenda naziraba. Then bantu abagenda naye mwalimu Mufti Mubaje, honorable chairman of the council Haji Muhammad Adrama, and other council officials from headquarters and in Luwero district. In June this year, I think we were referring up 2000. Yes. Ngende maaso. Ngenda maaso. Wabula simanyi oba ekiseera kimala. Akadde bakagenda. Yes. Kati genda ku maaso ukundi awali ploti William Street. Awali William Street. Osomeka awali William Street. Waggulu waliwo Maogola Ranch. Jirake Maogola Ranch. Si waliwo donated houses at William Street. Kati njagala tukomaawo kuba ebiseera bituggwako. Donated houses at William Street in Kampala and Martin Street in Masindi town by Bohora community. Mwaka gwa 10, okay. In 1972, the chairman of Bohora community in Uganda, Haji Hussein Hamdan, had donated 4 properties at William Street, Kampala, and 2 properties in Masindi Town Council to Uganda Supreme Council. The title deeds for those properties had been handed over to then Chief Qadi of Uganda, Sheikh Abdulrazak Matovu, 2 months before Asians were expelled from Uganda. Unfortunately, kitegeeza nti ono bwe yali agenda ennyumba zino yagamba nti kanziwe Uganda Muslim Council. Yes. tulyoke tugende. Aziwadde basiraamu banne. Yes. Unfortunately, akwasiza Chief Qadi aliwo. Yes. Yali Chief Qadi wa Mufti Chief Qadi. Yali Chief Qadi. Twali tunabako tunabafuna Mufti by then.
Unfortunately, ndowooza okalaba kakomyewo. Nkalaba, transfers of those properties to Uganda Muslim Supreme Council had not been affected until a one. Kasoko okomyawo has not been affected. Why? Lwaki transfer okuva olwo zaali sizikoleddwa? Genda mu maaso. Until a one Hussein Malkan fraudulently repossessed them following the return of Asians in late 1980. Kitegeeza nti ennyumba mu 72 Hussein Hamdani aziwadde Chief Kali. Chief Kali tafuddeeyo kukyusa biwandiiko kudda mu Uganda Muslim Council okutuuka mu 80s kati mu 80 oli akomawo asigana ennyumba siyakyusibwa ate nga forms zaali zimaze okukola ki okumuweebwa. Oli amaze okusaininga fomu ezimukkiriza akyuse egundi eyo ebeere muki ebeere Muslim Council. Kati oli n'akomawo n'agira ki genda mu maaso. Mirkan happened to be a son of one of the former directors of Bohora community. Kitegeeza kati omwana akomawo taata we omwana taata we ebintu yabikwasa Supreme Council. Yes. Ali mu buyinza Chief Kali n'atabikyusa. Omwana n'akomawo n'asiŋŋana ng'ebiri awo bikozesebwa sibinaba kukyusibwa bikyali mannya gali n'abikireeminga Bohora community n'abikireeminga. Genda mu maaso. Bikula. In view of the above, byebyo twali tutogerako ebyamanya okukyusa na Kasero House. Council William Street. Council and Hussein Hamdan instituted a civil suit against Malkan. Kakati ebiseera nga bigenze ekyo kubanga omanyi nti Mufti we baali bamufunaana mu 2005 ebintu byonna n'okumulangira biki byali kuki William Street ku mayumba ago. Naye awo ripooti gye bamuwa amayumba gali already gali mu kooti nga omwana w'omu ku ba director yakomawo n'agira yali mu buyinza Chief Kali baamulekera fomu n'atakyusa ne basigana nga bali amu mu ngeri yaabwe kati omuki kigambibwa nti Malikani si yali mugundi si yali mwana ate mbu yali muzzukulu ye yajja n'akireeminga ki kati bw'akireeminga yaliwo mu kaseera ako nga Secretary for Administration bali bamuyita Mayanja Luyombya ne bagenda bawaabira omwana oyo nti ennyumba zino baazituwa. Kati omujulizi n'aleeta omu ku badirekita Hussein Hamdani. Kati omwana n'atandika okuwoza n'omu ku baali ne taata we mugundi mu kuddukanya emirimu egyagundi eyo gy'ekibiina ekyo era n'asinga omusango. Bw'asinga omusango Malikani n'ajulira. Bw'ajulira Hussein bwe yajja Mufti nga President amaze okumuwa amabaluwa agakola ki okugenda okufuna Uganda Muslim Council obuyambi. Kwe Mufti bwe yagenda e Canada kwe kusisinkana Hussein Hamdani. Hussein Hamdani n'agamba nti nga wali wamugambye nti bw'ogenda eyo oyinza okusigana Hussein awoza ebizimbe bino okubijja ku muki ku muzzukulu wa director munne. Kati n'amugamba nti kituufu naye kati Obusiraamu bwegatta kati sisimu kyalinamu bino nja kujja tuyambagane ku nsonga eyo. William Street era omuyindi bwe yakomawo bwe yagira ki bwe yadda era ne bakkizigana ennyumba eyo n'agirekera ng'asinze n'omusango. Yali tanaba kusinga kubanga bwe bagenda mu mediation muzeeyi nga mukadde nnyo n'agamba nti akati ekisinga katugabane
n'omwana ono kubanga ebintu byali ki twalimu ne jjajjaawe kati ne bagabana Supreme Council ye n'agamba nti kati Malikani gwe twalako ekizimbe kimu n'agamba nange ntwala kimu nzigemu ki sente zange n'agamba nti n'ekirala kisigale ky'abannange abasigalayo ababiri kubanga baaliyo babiri abasigalayo ku bantu bataano nga basigalayo basatu ababiri baafa ng'ono bane basigalayo kati n'agamba n'ekirala tuwe Supreme Council kuba yali efunye omukisa gwayo ne balyoka batuwa William Street. Kati ate oluvannyuma omusajja n'agamba naye nze bali bannange sibalina interest mu kizimbe n'atuwa ebizimbe bimeka bibiri naye ndowooza olaba nti gundi ekizimbe ekyo bwe kyafuna obuzibu nga chairman kati gwe bayagadde okuzza kanso gwe bayagadde okuzza gundi basajja balaba akigize eki akitunze ndowooza kiraba Mufti yakomyawo ekizimbe kati basajja balaba bakimusabulingizingidde nga chairman akiguzizaani akitunze olidde akitunze naye okunenya kwali kwani baali banenya His Eminence yakomezaawo ekizimbe ono chairman ate yeyambisiza ki yeyambisiza okubeera nti ali vice chairman ekizimbe akikoze eki akitunze kati banenya eŋŋambo batambuza kwani ku His Eminence. Lwaki otuuza mabega anti njagala okubategeeza nti bino ebiriwo mu birinde biyite mu mateeka gaabyo. Saagala omuntu abeere excited nnyo ng'alinga agamba nti kino ekizibu ekibaddewo ekyaki nti kyekibaddewo kuba kati abantu engeri gye boogera bwe twali mu kooti mu 2009 waliwo n'omuntu eyagambako munne saagala njogere nnyo ku bantu Allah be yajja mu nsi n'amugamba nti ng'ebintu bingi byabula naye ensonga eno bw'ebeera bweti ne muleeta Mufti mu kooti olinaga nti olowooza luli twali basiru kati bwe tuba tugeziwadde ebintu byaffe bigende bwe bityo naye ng'ate kyayogerako takigira ki nga takitegeera n'olwekyo kyenjagadde lwaki nkuuzizza emabega ekikoze bulungi njagala omuntu akkakkane amanye nti ffe ebintu byaffe waliwo atugoberera era amanye nti ffe ebiseera ebisinga obungi situsinga musango buli musango ogujja ffe situgira ki situsinga naye iweebuuze naddala omusiraamu ampuliza lwaki kigambo kigazi lwaki abasiraamu buli tubeera n'omusango situsinga nze luli nawaki okulabirako nti kaffe tulina plot 6 and 8 omusango gwali mu 93 gwatandika 93 nakati sigunnaba kuggwa 93 nga sirinaba nze nayingidde 2021 naye raba 93 2023 sijja emyaka 10 2000 jibatya balamulabe okufa 93 okutuuka kati 2023 jiba myaka emeka 23 jiba myaka emeka egyo okuva 93 kati uno tuli mu 2023 myaka emeka egiri waawo myaka 3 ekibuuzo kigamba lwaki omusango guno gusigugwa guli wano plot 6 and 8 gusalibwanga mu 2017 twasinga abaaliwo omugenzi wa Mboya Allah amusaasire n'abalala ate oluvannyuma ne bagaa nti baleese application ffe situmanyi byamateeka nti ate baleese application guno ate baleese application ate baleese kino era kati omusango gukyaliyo omusango gugobebwa aloma n'aguleeta ate ne baguleeta mu ngeri endala era kooti neegukkiriza era ne musigala nga mugira ki nga muwoza so ku mulundi guno nze ku lwange nandyagadde abasiraamu ebintu bino waleme kubiyingiramu nnyo naddala anti bitukwatako naye mubisobola mujja kufuna bufunye emisango ewa Mungu
naye ng'ate kubanga kati buli muntu yenna ayogera ebigambo ebikyamu ku his eminence nga siyalira buki akimanye nti yawmul qiyama agenda kukola ki agenda kumusasula asaale ennyo swala ze akole ki naye ng'amanyi nti byayogera bwe bibanga sibiriiko bujulizi mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala agenda kusasula Mufti. Kati njagala tumalize ensonga eno kubanga nsuubira waliwo n'abalina ebibuuzo bye tujja okwanukulira oba mwezi mulamba nti constitution eyo ya Uganda Muslim Council ekkiriza executive okubeera nti bwebanga waliwo property yaffe ewantu nga situgasibwa terina mugaso gye tuli etundibwe mukolebwemu ekintu ekirala eyo yegundi eyaliwo ku ttaka ly'Essembabule kiraba era executive nekola ki yayisa newa obuyinza nti kati ettaka eri bwe tuba nga situlifunamu mulitunde tumufunemu ekintu ekirala ekiyinza okugasa obusiraamu n'ekiyimba kakati akulira gundi evuma Mufti yali ku executive mwamugobye yali ku luno abantu be sibamuleese ku luli yali ku executive era ne ku TikTok za mwezi mulaba ezo yaliko nga defendinga nti kituufu nga waliwo abaali bemulugunya na defendinga nti kituufu bagira ki executive yayisaki yayisa okubeera nti property yekoleki property yetundibwe kati management yani ye his eminence nani ne secretary general yani ye bwe bayita technical person bali nga bamaze okuyisa bano bakoleki bano babeere nti ensonga eyo bakiteeka mu nkola kati awo weewali ebizibu ebiriwo kaakati egundi yatundibwa newaawo amayumba 2 ne gagulibwa Kyanja Naluddawo neerabiddemu ne Nyanama ne district mweri ettaka mwe lyali bayitewa Ssembabule ne bakola ki ne bazimba district ne bazimba office zaabwe ku ssente ezo zennyini. Kaakati saawa eno akulembedde okuvuma Mufti ye yali ani ye yali omu ku baani ku mamemba ja General Assembly ng'ate ng'ali ku executive. Kati ekyo wano oba okifunamu ki? Kakati ebya yali former secretary Mr. Ramadhani Mugalu ebyo byose tuyinza kubyogerako nnyo kubanga bamanyi tugambe nti ebintu bwebeera nga kooti ekyabihandolinga ebiba tuba tetukkiriza tubyogereko nnyo. Kati mu bufunze ffe ge mawulire ge baatuwadde kugamba ge twafunye okuvaawa okuva mu ofiisi nga tuli mu kiiko yaffe Lwaki General Assembly. Awo waliwo endagaano ezaakolebwa nga ye bwagamba Mugalu ezigambibwa nti zirimu fojare ate n'okubeera nti mwalimu riba. Ebyo byonna kati bikitegerezebwa. Mufti ayinza okusayininga endagaano gy'amanyi nti erimu riba nga tasobola kijja kitya. Wano president agaba emyoga naye Mufti akyagamba naye kati emyoga kuliko akantu akajjirako era kati alinayo request egamba nti excellence woba ogaba emyoga kuffe twagala gundi eyaffe nga teriiko interest akyalobinga era tulinawo suubi nti president ayinza okukubeera nti naffe abavubuka abaffe abawaayo gundi y'emyoga etaliiko interest. Ate kakati wano asayininga ekiwandiiko kino njagala okutegeeza bwana Amiri n'abampuliriza nti basse ku lutalo okuviira ddala ku mulembe gwa Uthman radiyallahu anhu batulyamu olukwe
n'olwekyo wallahu alam katubirekere tuli bigaziya nnyo nga tumaze okufuna ekisembayo naye nga balooya baffe okusinziira ku byalooya byatutegeezezza nti baatwalwa omusango bwe gumala okubeerayo ne gubeerako ne interest efaanagana bwetyo baayagala okwewozaako kooti neegaana nesala omusango ate bwesala omusango ate amangu ddala negamba nti nannyini gwe alina kusasulwa oba si ekyo baataakinga ebintu byani ne bajulira mu court of appeal era nayo neesala negamba nti okujulira ekugaanyi era ekyasalibwawo ne kooti eri kigende mu maaso kaakati ate era balooya baffe era bajulidde kubanga step ezikwatagana n'amateeka ya Uganda zo zikyaliwo naye nga mulwawo nnyo okutubuulira bino ebintu tetubimanyi nakusoose kusomera rules of procedure ntegedde nti ekyo kuba kati ku mulundi guno ate waliwo ekirala ekyayongeddwawo mu kulayira kw'abaki kw'abantu kati abali mu structure za Uganda Muslim Council twalayidde oath of secrecy era oath of secrecy eyagala kufaanagana ndowooza bagijjamu rules of procedure ezo nti ensonga ejja kumala kusengejjebwanga n'ab'obuyinza bagiweeko go ahead eryekoekoleki eryoke ekofulume n'olwekyo kati foono tusigala tugumya abantu timulindeko amawulire mujja gagiraki mujja gofuna era nga tubasunirako kyebatufunuddeko okusinziira muki mu mateeka gaffe getwateekawo naye nga maliriza ku nsonga eyo njagala okutegeeza omukkiriza yenna nti ensonga bw'ebeerawo kwegamba eba nabbi yagamba Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza in ja'akum fasiqun binabai fatabayyanu omuntu yenna bw'abajja yamuyita mwononefu naye kitegeeza nti buli aleeta amawulire abeera mwononefu naye amawulire buli agabeera nga gagenda kusasamaza bantu Allah yakozesa kigambo buki bwononefu wabula ekyetaagisa naga nti fatabayyanu mwetegereze asa antusibu qauman bijahala mwandituusa ku muntu omutawaana ne muvuma ne mukola ki watusbihu ala ma faaltum nadimin ne mubukeesa nga mugize ki nga mwejjusa okwejjusa kuyinza okubeera ku nsi kuno oba okwejjusa kuyinza okubeera ku nkomerero kubanga ku nsi oyinza okugeta ebintu byo byonna nga bweyagala n'owangula naye ku nkomerero tolina woolibegetera kubanga Allah yateekawo nti yauma tubula sarair lunaku lwakugira ki bw'obanga gwe omuntu wamusibako matu ga mbuzi n'omuliisa engo ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kukiraga nti mukirabe kino mukirabe ono yekintu yali tekikoze ono naakola bw'ati era awo obuyinza oli eyakolebwako ensonga eyo akubanje omusasule mu ngeri bbiri omuwe ku birungi byo oba si ekyo bw'abanga alinayo ku mazambi agakulekere tweyanze geka Islamic Media Islamic Media